Kansooke namusokulya olulangira oluwa Buganda empologoma Nnamunswa bwe nvaawo namuse ku bajjajja abataka abakulembera ebika ne bazzukulu baabwe, namuse ku bataka abagundiivu, namuse ku basiige mu biggwa bya Buganda byonna, ndyoke namuse ne ku baana ba maama Buganda b'aleero era bamwagala. Mulongo mwagala omuzaana wa Kabaka, nze nzuuno nga nzize okwogera ku nsonga gye nalabye nga Abaganda abamu gye bataataddeko nnyo birowoozo na kulaba ngeri ensobi eyakolebbwa, ekibi ekyo ekyakolebbwa, engeri gye tuyinza okukitereeza. Era nga okwogera ku nsonga eno ngenda kusooka nzira emabega ku bigambo bye tubadde tuwulira okumala ebbanga ebyasooka okubaawo, tulyoke tulabe omuyimbi ayitibwa Alien Skin gwe bagamba nti amannya ge amatuufu ye ndowooza bagamba ye Patrick Mulwana, simanyi oba Muganda oba Muganda w'amannya. Bwe twamulaba ng'akola ekivvulu ky'erugogo alyoke alabikeko ng'ali ku musaalaba nga Yesu, ng'alina n'engule ey'amaggwa ku mutwe, ng'anywa banne kye baayita enjaga mu ngeri nga yakasigala ako oba akatonotono obwo bayita bu joints, ng'ayimiridde n'amalala akuba obulatti, n'alyoka akuba ekikka mu bbanga, n'akyusa omutwe n'agusuula ebbali oba mu ngeri ng'ey'okuzirika oba kiki, nga bye twalaba omuntu oyo ng'akola. Ensonda ezeesigika zitugamba nti omuyimbi oyo Alien Skin yakola omukago n'empuuga ne mayiga, era nga bwe bakolagana nga bwe babutubuulira, era nga ne mu kukola omukago ogwo mu Desemba oyo owa 2024 ne mayiga yaliyo. Naye eby'omukago ogwo byayogerebwa ku mutimbagano, byayogerebwako nnyo naye nga byafulumira ne mu mawulire ga Bukedde. Kati awo ate enkoko eba egenda okutuuka, biri byaliwo mu Desemba ng'atandika, kati mu Desemba ng'aggwako baayita abavubuka e Namirembe gye baabawera buli omu $2,000 bagende bakole effujjo mu lubiri. Munansonyiwamu katono obulago bwange bulimu ekizibu. Kati abavubuka abo baavaayo n'abasajja n'abakazi abamu abaaliyo ne boogera ebintu ebyo. Bwe n'okirabira ddala ne mu kaweefube waabwe ow'okugenda mu maaso okulwanyisa Obwakabaka, abantu abo abali e Mengo abamu n'aba Republic bakola buli kyonna ekisoboka. Era ekyo kye baakola kyali kyakabi nnyo, eky'okukolagana ne Alien Skin okukola akatambi ako akavvoola Yesu Kabaka, era ng'ekyo baakikola ng'ewera wiikisi 2 ekisiibo ky'Amazukiro okutandika. N'olunaku lwe baalonda okukikolerako okukola ekivvulu ekyo, lwe lunaku mu Ekirisiya n'Ekkanisa Nsuubira lwe basomerako mmisa ne kuba nga kwe batambulira, kweganga mmisa yeetambulira ku ssuula n'olunyiriri olugamba nti buli anjagala akwate omusaalaba gwe angoberere. Kwegamba kye tulimu wano ng'Abaganda mu Buganda kiringa bw'onoolaba omusajja eyazimba amaka ge amanene,
buli mwana we n'amuwamu ekisenge. Kwegamba bwe tubeera mu Buganda tubeera mu kisenge kyaffe mu mbeera efaanana bw'etyo. Kuba buli mwana ng'alina obuvunaanyizibwa omusajja ono bw'azimba ennyumba ye, kwegamba bw'abeera n'ennyumba ye buli mwana n'amuwa ekisenge. Buli mwana abeera n'obuvunaanyizibwa obukuuma n'okulabirira ekisenge kye n'ebintu byonna ebikirimu. Kati omuzadde ono bw'anaasanga ekisenge ekitinkuufu, ekikyafu, oba ekirimu ebintu ebimenyesemenyese nga byonoonese oba amaliisa oba biki, anaabuuza ani? Ajja kubuuza oyo gwe yakiwa. Kati abagwira ebintu bye bakola mu Buganda ku butonde ne ku birala byonna ne ku bantu ba Buganda bikosa ffe bennyini bannannyini nsi. Era abagwira bano bwe batandika okukolera mu Buganda ebintu ebivoola Katonda, oba ne baba nga abagwira bakulembera bakozesa abantu abalala ab'ebika eby'enjawulo nga mmwe mulina abantu abaffe, simanyi oba ku abo bonna abakola ebyo kuliko waffe ddala, naye bwe baba bakola ebintu ebivoola Katonda, omusango guli ku ffe n'abaana n'abazzukulu abaffe. Kubanga ebintu ebyo ebikosa bwe baba bigenda ku muntu naye ne bigenda ne ku ttaka okukolebwa ebintu ebyo. Era kyova nti ebintu ebibi ebimu bwe bikolebwa, Katonda yagambanga abantu, era ndowooza na kati bwe kiri kubanga ye amateeka ge tekakyuka, timulina okulongoosa ettaka kubanga lyasobezebwa. N'olwekyo Abaganda ababadde tebannakikola mulina okwetonda ekintu ekyo era mwejje ku bonna abakirimu mubaboole. Mayiga, Mpuuga, oyo muyimbi ne bonna abakirimu. Kati waliwo kye mbadde njagala emboozi gye mbadde njagala okubanyumizaako. Munaalaba engeri gye neetambula, nja babulira gy'eggweera, naye bwe mulaba mwennyini temukitegedde. Kikwata ku mazuukiro ago nga bwe tuyinza, kubanga amazuukiro gaaliwo naye ng'okusooka waaliwo okubeera nti nno Yesu yatemulwa oba yafa oba kitaawe yamuwaayo. Naye kansooke mbanyumiza emboozi eyo engeri gye yagendamu. Waliwo edda omusajja eyitibwanga John Griffins eyali addukanya olutindo, zino ezisituka ate zibeera zitudde ne zisituka, ze bayita zi drawbridge, ng'olutindo luno luli ku mugga oguyitibwa Mississippi mu America. Kati olutindo lwabeeranga waggulu, lubeera waggulu ebiseera ebisinga. Eno wansi amaato ne gaba nga gasobola okutambula ku mugga, gadda eno gadda eri. Naye train bw'ebeera ejja nga bakubira omuntu oyo akuuma olutindo olwo, nga bamukubira essimu nga bamugamba ng'ayambuka amadaala ng'agenda ng'akyusa ekikonda ng'olutindo lukka nga train eyitako. Nga train bw'emala okuyitako ng'aluzzaayo waggulu, nga wansi amaato gagenda mu maaso okutambula. Kati ogwo omulimu bwe gutyo Griffin gwe yali akola ogw'okulabirira olutindo olwo. Lumu Griffin yagenda ne mutabani we omuto Jeremy okumulaga bw'akola ku lutindo. Babeera bali eyo wansi amulaga mu bigiya, essimu neevuga ng'emugamba nti train ejja asse olutindo. Kyava agamba mutabani we nti sigala awo mala okugenda okussa olutindo nkomewo nkulaga ebirala. N'ayambuka n'alinnya amadaala n'agenda waggulu. Naye abeera anaatera okutuuka ku kikonda ky'asika olutindo ne lukka. Agenda otunula wansi nga mutabani we alinnye ku bigiya mu yingini. Kati nga bw'asika ekikonda bigiya binyiga omwana we n'abeera nga bimunyiga ne bimufootola. Naye ate nga bw'atassa lutindo, train yali eddukira ku kilomita 100 buli ssaawa ejja kutomera abantu 5 abalimu baffe. Kati ng'alina okusalawo mangu ddala ku bantu 5 n'omwana we ani gw'aba awonya. Ekyo naawe okyeteekako n'olaba
engeri ki gye kirimu. Kye yasalawo n'asika ekikonda, bi-engine ne binyiga omwana we n'afa. Olutindo ne lukka, train n'eyitawo n'abantu baayo. Kye nabadde mbagamba ekyo nti okwewaayo ku buli omu ayinza okufuna engeri gy'ayinza okirowoozaako. Abantu bano bonna bali mu train ejjudde n'omwana we omuto, ki ky'owaayo? Kwegamba mu ekyo nga tufuna okwagala okutegeera emboozi eyo yali yaddala yaliwo, era ndowooza muyinza n'okugifuna ku mutimbagano ne mu bifo eby'enjawulo nga bagyogerako bw'oba oginoonyezza. Naye kwegamba ekikulu ekikiriko nti gyali eyo mu biseera bya dda nnyo, ndowooza oba mu 1900 ezo nga zaakatandika oba nga ziri wakati eyo, sikyajjukira bulungi ate kiseera kyakyo. Naye kwegamba kituwa ekyokulowoozaako ku ngeri omuntu gy'ayinza okuwaayo ye kyasinga okwagala ku lw'abantu, ku lw'obulungi bw'abangi. Naye kwegamba ekyo buli omu ayinza okukirowoozaako. N'olaba singa omuntu ng'oyo akola bw'atyo temutandika okuvvoola ne mutandika okwegamba okumujerega, laba omugundi, so nga ate ekintu ekyo kyakolebwa kuwonya abantu bangi. Mukirowoozeeko. Buli omu ndowooza nze ekyo kiba kyangu okukyessaamu n'olabira ddala kiki abantu kye babeera abavvoola. Nga ate mbatunuzaako awalala, okulaba vidiyo y'omusajja oyo ng'avvoola Yesu kyanzijukiza ekintu kino ekyaliwo nga ndi mutiini, kye ndowooza nti sigenda kukyerabya. Simanyi ngeri ki gye kyansigalako, naye kyansigalako so nga mu kiseera ekyo nali sikitutte ng'ekikulu ennyo. Naye ne kinsigala ku mwoyo, oluvannyuma ne nkiraba nga kyalina amakulu. Eyo ye nabeera nga mu buvubuka, waliyo omuvubuka omu nga alabirira akaduuka k'abakadde be, nga olw'eggulo ng'avudde okusoma ne mu nnaku ez'okuwummulamu nga ku wiikendi okwo nga yabeerawo. Naye ng'emmanju waako waliyo ekisenge kye baakozesanga nga sitoowa mwe baakuumiranga ebintu ng'amanda n'endagala n'enku n'ebirala, nga waliyo n'akaliiro. Abantu abavubuka bwe twakuŋŋaaniranga, kubanga omuvubuka yalina emikwano ng'akolagana n'abantu ng'ali ku kaduuka era. Kati waliyo akaliiro emmanju we twagendanga mu kisenge ekyo eky'emmanju ng'amaduuka bwe bagazimba nga galiko ekyemiryango n'emmanju. Eyo gye twagendanga ne tuwuliriza ennyimba, ne tunyumya. Naye okusinga twatuulanga mu luggya lw'emmanju awo, wabweru waliwo oluggya si lunene nnyo we twatuulanga. Kati waliwo omuwala nga bamuyita Christine, nga waliwo n'omulenzi Kalanzi. Kati Kalanzi ono bambi yali waggonjebwa nnyo, nga muyonjo yenna muteeketeeke, nga naye ayagala nnyo Christine oyo, ng'amugambanga nti balinde bamale okusoma bagende banjule ensonga zaabwe mu bazadde bafumbiriganwe, nga ye yamanga bw'ali mulabirira obulungi nga bali bombi, nti agenda kukola nnyo alabe ng'amaka gaabwe ga kitiibwa, nga nti era afube nnyo okulaba nti Christine alya era n'ayambala buli kyayagala. Ebyo byabeera amugamba ng'amusuubiza ebirungi. Ng'abalenzi abalala bamusekerera nga bamugamba nti oba omuwala omwagala baako ky'omugamba ekirimu amagezi, wulira byamuzzaamu, gw'obimanyi bwe binaabeera w'olimalira okusoma biki. Naye ye bambi nga buli kaafunawo ng'aleetera Christine. Awo we twasangananga ng'ayitangawo emirundi n'emirundi okulaba Christine azze, nga bw'atabaawo ng'aweta ng'agenda, nga bw'abaawo ng'atuula. N'amuleetera obulabo, n'amuzza ebbali ne bagenda boogeramu ebyabwe. Bw'atyo naye lumu tubeera tutudde awo mu luggya emmanju w'akaduuka, twaliwo bawala ffekka. Waliwo n'abasiba enviiri, manye enviiri ezo zimanyi okuleeta emboozi. Ne wabaawo eyaleeta emboozi y'omulenzi wa Christine. Omujega waali atya? Babuuza. Oyo omulenzi akulunda bannange, ennunda gy'akulunda ne bwe wandibadde nti ng'abalala bwe basaakiriza, munnange laavu.
atamanyi laavu yayogera ebyo naye n'obwo obusente butaata yampadde mama bw'anampa obw'ekiyizi bannange nze obulenzi obwo bumpale nyimpi kati awo Kristo n'ayingirawo n'agamba nti kale ebyo byonna kale naye nze ebyobufumbo byaŋŋamba buli kiseera ani yamugamba nti nze njagala okufumbirwa kati ebyo bye bimuntamya n'okubeera nga buli gye ŋŋenda gy'ajja kalinga akasajja akakadde akali mu mubiri gw'omulenzi. Okumalayo ebigambo ebyo Kalanzi ne yeesowolayo okuva we yali awo ennyumba bwewetera mu nsonda naye ng'ali eri gye tutamulabira kati afubutukayo tumulaba n'agamba nti Christine nenkyuka nendaba amaaso g'omutima ogumenyese nga gayimiriddemu ebiyengeyenge n'agamba Christine weegenderezanga ebigambo by'oyogera ku muntu ne bw'obeera tomulaba kubanga tomanya asobola okubeera ng'awulira. Ekyo ekintu kye nalowoozezaako bwe nalabye omusajja oyo ng'akola ebintu ebyo eby'okuvvoola n'abantu abamu wabaddewo n'ababiwaana era ne vidiyo ye eyo mwakolera ebyo ne ku YouTube era kuliko ababiwaana. Naye nze okumanya ekintu ekyo nakitoola nti kikulu Kalanzi oyo kye yayogera ne ndowooza n'okulowooza kwega nenkisalawo mu mbeera yange nti saagala kwogera ku muntu era nfuba nnyo ate gy'okomukula gye kikoma okwanguwa okwogera ku muntu ekintu kyotosobola n'okimwogerako mu mugongo gwe kyotosobola mumugamba nga mugasimbaganye kubanga kikuwonya okuswala oluusi ate bw'okyemanyiiza oyinza okwogera ebigambo n'oyita ne weewandikomye naye kwegamba nti olw'okubanga tomulaba tekitegeeza nti tayinza okuwulira oba okumanya nti wayogedde ekintu bwekyo kwega oluusi oyinza okukola balabe booteetaaga olw'okubanga oyo mu ensi eno ejjudde obukyayi n'obeera nga endowooza embi omuntu okulowoozaako obubi ng'ate gwe okirinako omusango nga kivudde ku musango gwo kwegamba nga musango gwo kwega waliwo ebintu ng'ebyo abantu bye balina okubeera nga babimanya mu bulamu bwabwe naye ng'ekintu ky'okuvvoola Katonda kintu si kya muzannyo n'akamu ne bw'obeera nga tokikkiririzaamu ng'oba ebya Katonda tobitegeera obanga kwegamba tomanyi oyinza okulowooza gwe nti ebiri nayo tebiri naye ne bimala bigaayo n'amalaba ng'akuwulira kubanga amazima gabeera mazima kwega olinda n'amala okuyimirira mu maaso n'olyoka otandika okugamba nti ate nze mbadde simanyi biba bikola amakulu. Ate omuntu bw'akikola ekintu ky'okuvvoola Katonda namwenna baayita okumulaba kibeera kibasiraanya ate okukisasulira nakyo kyongera okukikuyingizaamu. Abazadde ebintu nga bino balina obyegendereza nnyo kubanga ekibi nga kino mukigabana n'abaana n'abazzukulu bino si byakuzannya kubanga ate wano nga mu Buganda tetuyinzaga nti ebintu by'omwoyo tetwabimanyaako nti tutambulidde mu butamanya kwega waliwo ensi ezimu kakati ng'ezo ez'amawanga abantu abakwegamba ebeegatta naye nga obulamu bwabwe n'ebintu bye batambulirako oyinza obiyita obuwangwa kwega bintu ekyo kye bakoze wakati waabwe mu batambulira nga abantu abalinga mu Amerika abamu baga nze simanyi oba eriyo Katonda nze sikola ntya simanyi oba eriyo kwega nga ebyo byonna tebabimanyi mu kumanya okunywevu naye okubanga ffe twakuzibwa okuva nga tuli bato nga tumanyi nti waliwo ensi y'emyoyo ate nga tumanyi nga batubula ensi y'emyoyo yefuga ensi eno gye tulimu eyabalya mmere kwega simanyi nti waliwo Omuganda ayinza okuga nti nze sikimanyi kwega nti bye tulaba byokka bye biriwo naye ate bannaffe nga twabagamba nti omwoyo omubi gwatulumba mubeere bakalabakalaba ng'obwana bw'emisota nga bwe bagamba kubanga abantu abakola ebintu ng'ebyo lwaki nga mubagoberera bagenderera kubasiraanya muli baboola mumaze kutuuka wa Ssemba nga Katonda yennyini amaze okubakoowa mwe mwennyini
mulina okumanya ng'Abaganda nti ebintu bino omulaba abikozesa, omulabe ye n'abakozi be abikozesa ebintu bino kwagala kubaawula Katonda. Kale mulina okubeera nga mubyerinda. Ekyo ekintu kyatukola bubi nnyo ng'Abaganda okuba nti kyakolebwa ku ttaka lyaffe, era singa kyalinga bajjajjaffe okujja ne balaba ebintu ng'ebyo nga bikolebwa mu nsi yaffe, bayinza okugamba nti ffe abaliwo tuli bajega nnyo ate nga tuli basirusiru. Munansonyiwa okukozesa ebigambo ebyo, naye nga okubeera nga mulaba ebintu ebyo obulamu ne mulowooza bujja kgenda mu maaso, kyokka bwe mukaaba nga bwe mulina ebizibu, kyokka bwe muleka abantu okukola ebintu ebifaanana ng'ebyo ate ne mubatwala nga era bakyali ba waggulu. Kubanga abagoberera amawulire munajjukira emyaka 2 emabega awo ku kivulu ekyo ekya Brazil ekyo kyebakola, naye bwe bakola ekivulu kimu naye kimalako ebbanga, kimalako ennaku, simanyi oba ebyo biba bivulu beera kiba kyali kimu. Ekyo ndowooza kye bayita ekya Carnival ekya Carnival. Baakwata omuntu gwe baazannyisa nga Yesu, baalina ekikatembatembawo kye bali bakola mu kkubo. Kati omuntu gwe bazannyisa nga Yesu bamusibye obukutu ne bamuwalula mu kkubo ne bagamba nti Sitaani awangudde, ne bagamba nti Yesu tagenda kudda kubanga bya bicupuli. Enkeera baafuna omuyaga ogw'amaanyi, enkuba n'eryoka etonnya ne mufiiramu abantu. Ku mitimbagano nga buli omu ayogera kimu ng'agamba nti nno baakisasudde, baabadde basoomooza Katonda, babadde bamuvuula era na buli kati bw'oba obinoonyeza ku mitimbagano kyemanyi nti obifuna kubanga mu mutimbagano ebintu obisangawo bw'obeera obinoonyeza kasita omanya nti ekintu kyaliwo n'okinoonyaako oyinza okukifuna. Ate era ku mutimbagano ogwo gwennyini kuliko n'olukalala lw'abantu abavuula Katonda era ne bafuna ebizibu, abantu abantu omu ku omu bassekinnoomu. Kati byonna bw'omala okubiraba n'owulira nti n'olaba ebbanga eryo omusajja oyo simanyi ye Alien Skin wakolera ebintu ebyo, omusana ne gwaka ogutalabibwangako. Omusana gwaka naye waliwo omusana, ekitundu kyaffe kimanyibwa nti kibaamu omusana naye era tekimanyibwa ng'ebitundu ebibaamu omusana omungi. Omusana ogwaffe tegufumba mmere, naye kakati mu nsinga z'Abawalabu n'olaba nga n'engato zisaanuuse ne bagira nakati ne bakwata capati ne bazisiikira mu musenyu okumanya ng'obudde bubeera bwokyera ddala. Naye ffe twabeera tulina musana mungi bwe gutyo, naye gwasukkawo we bagambira nti nno wano we gutambulira. Kati abantu bajja kugamba nti obudde bwakyuka biki, naye kakati lwaki okugenda okutuuka eyo ewala ennyo gye gwagenda gwatuuka ono amaze okwogera ebintu ebyo, okukola ebyo ebivulu byabwe bye baakola ne balyoka basoomooza Katonda. Naye nga nze abantu bwe bajjanga nga bakyogerako ne mbagamba nti mwe mwakutte Yesu ne mumukwasa sigala ku musaalaba, kati naye kaabalageko kyayinza okukola ng'omukwasizza omuliro mu ngeri y'okumusoomooza. Ate olwava awo n'enkuba n'etonnya, abantu abamu ne bagamba nti bannange etonnya nga gye bagoba mu ggulu. Naye ekituyamba nti waliwo bantu bangi abategeera obulabe obuli mu kuvvoola, si bantu bangi naye waliwo abantu abamu abakitegeera. Ate waliwo n'abantu abasaba ennyo, kubanga nze nawuliranga abantu era abamu nga bagamba ne basaba ng'omusana gwaka nnyo ne basaba enkuba lwe yatonnya ennyo, naye yatonnya ennyingi bwetyo neefiiramu n'abantu nawulira bameka 8. Naye ate nga tetwawulira okusoomooza okwo n'okuvvuula bwe kwali kugenda mu maaso, tetwawulira abantu ba mu kyaki ennene nga bakyogerako ne twebuuza nabo oludda ki lwe baliko, okubanga tebamanyi bubi buli mu kintu kifaanana bwe kityo. Mpozzi okuggyako Pastor Sempa, naye kwegamba abantu abalala abakulu tetwabalaba abagundi abaawula abakulu ddala mu ggwanga nti ono yakulira bano ono yakulira bali, tetwawulira bulungi nga boogera ku nsonga eyo. Kale n'olwekyo abantu muteekwa okukyekwatira mmwe mwennyini okwetonda eri Katonda.
kitwetaagisa nnyo ng'Abaganda, nkiddamu ekyo, okwetonda ekintu ekyo ekyagenda mu maaso, kubanga ensi eno yaffe, ensi eno yammwe, Katonda ffe yagiwa Abaganda. Abalala bonna bayinza okubeerawo naye abo bakyala bukyazi, era ne Katonda yennyini akimanyi. Kati nkujjukiza wenna awuliriza nti tokoowa kunoonya kumanya ku mitimbagano, mu mawulire, naddala okutuula wamu ne bannaffe ne tuwaanyisa ebirowoozo, era buli muntu yenna akuwa ekirowoozo oba ku mutimbagano mweggyemu ekintu ky'okuvuma abantu nga mulinga ababagaana okubabuulira bye bateekwa obbabuulira. Okuvuma abantu kitegeeza nti oli okugamba ekintu n'omuvuma atalina kyakkoze naye lwakubanga awadde endowooza ye, ekyo ekintu kitegeeza butaba na magezi. Bajjajjaffe baagamba nti omuntu amagezi gasinga ebintu ebirala byonna okufuna mu bulamu buno, era ne bakutegeeza nti amagezi bagalabira mu mpisa. Kale kyova olaba nti nno w'olabira nti nno mukkakkanye mu magezi, kwe kuba nti empisa mulaba nga zibaweddemu nga muvumavumya abantu ne mugira mwogera amagambo amanene biki. Kale ebintu ebyo tube nga tubitunulamu. Naye ekintu ky'okugamba ekirala kye nalowoozezzaako kirugamba nti abantu abamu kye bagamba nti saagala kumanya. Okumanya mwe muva amagezi, okumanya mwe muva okutegeera. Twogere ebigambo nga tubiraba bwe biyungagana, kubanga bw'ogamba nti toyagala kumanya n'okyogera bw'otyo mu bulambirire, okumanya kwonna gwe tokwagala. Bw'oba ogambye nti saagala kumanya nsonga eno oba saagala kumanya nsonga eri oba saagala kubiyingiramu ebyo, ekyo kitegeerekeka olw'ensonga emu oba endala. Buli muntu alina ebinaga nti abinneeraliikiriza saagala bimanya, saagala kuyingira mu bintu byentwala nti nno tebirina butegeevu. Naye n'ogamba saagala kumanya kwonna okutwalira awamu, ekintu ekyo tuteekwa okukyeggyamu. Okumanya kulungi, okumanya ge maanyi agatulaga, agatuyamba okusobola okumanya ebituufu eby'okukola. Kale n'olw'ensonga eyo tubeere nga tunoonya okumanya, tugatte obutonnyeze ebyaliwo n'ebiriwo, ne wa Buganda weeyimiridde n'awatuufu we tulina okugenda, kubanga bwe tulina okugenda si wa mirundi ebiri oba ena, wali wamu mu butebenkevu. Era gwe ng'omanyi munno abadde tannamanya ku bintu ebyo oba nga tannaba kufuna ngeri gy'abyogerako n'okubirowoozaako ebyo ebyakolebwa mu katambi ako ak'omusajja oyo ku ttaka lya Buganda okuvvoolerako Katonda, ng'olina gw'omanyi muntu yenna atannabiwulirirako oba atannabirowoozaako oba nga teyabitegeera mu ngeri yonna mumuweereza akatambi kano, ffenna tubeere nga tukiteekako omwoyo, tusobole okubeera nga tufuna emikisa gya Mukama era aleke tuvaamu, kubanga obukuumi bwe tubwetaaga nnyo mu kiseera kino. Katonda omulungi ow'ekisa otubeere Mukama, otubunduguleko emikisa gy'era, baffe omukuumenga. Amiina.